Ekibinja ky'abannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale nga bakulembeddwa Lord Mayor Salongerius Lukwago bakedde ku ofiisi za Uganda Law Council okusaba okufuna ebbaluwa ey'ekiseera ekkiriza munnamateeka okuva e Kenya Martha Karua abakulemberemu. Kyokka bano ebbaluwa tebagifunye era Karua n'ategeeza nti ayogedde ne ssentebe w'olukiiko luno omulamuzi Irene Mulyagonja ku ssimu n'amugumya nti baakutuula mu bwangu bakole ku nsonga ze. It has not yet been processed, but I have been promised by the chair of the Law Council, Justice Mulyagonja, that we may hear from them as early as tomorrow. Agambye nti bannamateeka bangi n'abamusinga obukugu okufa mu ggwanga ery'e Kenya abeetegefu okuwolereza Dr. Kizza Besigye. As Pan-African lawyers and politicians, we are taking this matter very seriously. Oluvudde wano boolekedde ku kkooti y'amagye Makindye eno ebyokwerinda binywezeddwa nga Dr. Kizza Besigye ne Hajji Lutale baleetebwa era nga batuusiddwayo mu bukuumi obw'amaanyi nga bagidde mu mmotoka ekika kya drone. Basanze bannakibiina kya PFF mukyala wa Besigye Winnie Byanyima n'abalala babalindiridde era olubalabyeko ne bakuba emizira. Oluvannyuma bayingiziddwa mu kkooti ebadde ekubirizibwa ssentebe Freeman Mugabe wabula bannamateeka baabwe ababadde 35 bafunye okusomoozebwa olwa munnamateeka Kalowa okuba nga tannaweebwa lukusa okuva mu kibiina ekitwala bannamateeka okubakulemberamu. So when you want to know from the public, you have number one. Kkooti ewumuddemu okumala akaseera olw'okuwa abasibe omwagaanya okwogerezeganya ne bannamateeka baabwe oba kkooti esobola okugenda mu maaso nga Karua si yakulembeddemu bannamateeka wabula bawawaabirwa ne bakigaana. Bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwa Aaron Kizza bakayukidde mu kkooti eno ne bakiteeka ku ludda oluwabya okugula omusango ku bantu baabwe nga tebamaze kwetegeka. For a lawyer on the other side to say that somehow lawyers who are not ready to receive a ruling must receive it, whether they like it or not, I think is crossing legal boundaries. Bano basabye kkooti bakomewo olunaku olw'enkya Kano Raphael Mugisha akulembeddemu oludda oluwabi kyawakanyiza n'ategeeza nti beeteeseteese bulungi. Because this is a prosecution case, so what is this Tuesday for? For us, we would be happy if our client is discharged. But Mr. Chairman, for the record, we are supposed to come for a ruling. And secondly, Mr. Chairman, for us to have our senior leader here, the senior counsel, Pope on record, take charge of the matter. Oluvannyuma omulamuzi Mugabe ayongezaayo okuwulira omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Dr. Kizza and your colleague, your case is adjourned to 10th December 2024 for mention and ruling on issues raised by Lord Mayor. Twesanze nga proceedings teziyinza genda maaso. Ekisookera ddala tuvumirira ne sekuvumirira empisa gye batuyisizzaamu wano nga balooya n'abantu baffe ne batandika okusaakinga buli omu ne batuggyako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kkooti ebeera open. Dr. Kizza Besigye ne Hajji Lutale baakwatibwa e Kenya ne baggulwako emisango 4 egyekuusa kwagala okumamulako gavumenti eno okusangibwa ne pisita era nga baateeberezebwa okuba nga baali bagezaako okugootaanya ebyokwerinda bya Uganda.